Kadaama TV waliwo Kadaama ono ayagala okubeera nga abuuza ekibuuzo kye. Asabye bakadaama okubeera nga bamuddamu. Kadaama alina ky'amanyiiko oba omuntu yenna eyali akikozeeko kikwatagana ku passport. Agamba nti nno contract egenda kuggwako mu mwezi gw'okutaano. Contract eno bw'eggwako mu mwezi gw'okutaano bakama be bakkiriza asobole okubeera nga addako e Uganda, abe ku bantu be Uganda abeere ng'akomawo akole. Naye obuzibu bwe buli oba kyayagala okumanya, agamba nti passport gy'alina enkadde, ate awulira bagamba nti passport empya zokka ze zikola kaakati e Uganda. Boosi bagamba bw'aba bagenda kubeera nga bamugulira tiketi emutwala n'emuzza, babeere nga bamukolera ne ku visa emuzza. Buli kintu kyonna bakikube mu passport nti agendako bugenzi Uganda n'abeera ng'akomawo. Jjukira ebintu bino Kadaama agamba bagenda bikola mu passport enkadde. Kati awo wabuuliza bwe banaabikola ebintu ebyo byonna mu passport enkadde, n'atuuka e Uganda ne bamugamba ati olina okufuna passport empya. Kati binaaba bikyali valid oba binaaba tebikyali valid? Era aba alina kukola atya okubeera nga akomawo, kuba agamba ye famire gy'akolamu emwagala ate era nga talina buzibu. Wabula asaba ku magezi okuva eri bakadaama banne bamubuulire ekintu kino, engeri gy'asobola okubeera nga akitambuzaamu. Kati tuwulirize ekibuuzo kye, then omuntu akirinako experience oba omuntu akimanyiiko aba asobola okubeera nga amuddamu n'ayambibwa. Engeri gye tuyiri wano nti buli omu alina okubeera ng'afuna amagezi okuva ewa munne. Kati Kadaama ono naye addukidde wano Kadaama TV afune ku magezi gammwe, mumubuulire akola atya era ekintu kya passport kino kikola kitya. Suppose bakubidde visa ekuzza e Saudi mu passport yo, naye nga te passport gye bakubyemu nkadde, ate nga bw'okomawo e Uganda bagamba olina kubeera ng'ofuna passport empya. Kujjako waliwo omunaffe awo yabadde atugambyemu nti osobola okubeera ne passport ezo ebbiri, bw'oba ojja n'obagamba eno baakubamu nga nkadde naye eno empya kakati gye nnina. Kyetumanyi wabula katuwulirize oba tulabe ku comments zammwe omuntu akimanyiiko asobola okubeera nga amuwabula oba n'amuwa ne ku magezi. Halo Nyabuli Kadaama TV. Ssebo Kadaama TV gye baleko ssebo obulamu bugamba butya. Tusiima nnyo empeereza yo mukwano n'abagiraba. Nze mbadde nsaba ku magezi kuba nsirumanyi bulungi. Andi eno Saudi Arabia ngenda kumalako contract yange mu gwokutaano. Naye nga nawuliddeko nga bagamba nti ngenda ndabe ku famire yange nkomewo, kuba abantu benkola si babi yadde munnange si babi. Naye kati kyembuuza nina passport enkadde, naye passport eyo banaagikubamu eno buli kimu kyonna ne bakigira ne ŋŋenda naasobola okudda, kuba bino byonna baba babinkoleddeko. Kyembuuza naasobola okudda era ku airport tebansumbuwe? Mba siddamu kuba yadde n'ekikumi ku airport nga nkoma, kuba mbadde nja nsooka enzirayo nakka ewaka ndabe ebiriyo, kuba saagala kukola myaka ena nga simanyi nakiriyo eri ewaka, kuba nnyinza okubeera nga nkoleredde bwereere. So wemba nsoose nenzirayoko nenkomako just 1 month, nakyo kinkolera. Naye kyembuuza kati passport nkadde baba nzikiriza okukomawo kuba eggwako contract mu gwokutaano, mba nzirayo mu gw'omukaaga. Bambi nsaba ku magezi gammwe, buli alinayo ky'amanyi kambuulire eyanzisa. Mukulu Kadaama kyembuuza nti kisoboka wamma okugenda nodda? Kisoboka oba tekisoboka?